mwaka 2021 sabiti mpya omwezi mpya buli kimu kiteekeddwa okubeera nga kipya sabiti engera kubeera nga erigizemuko mu ggwanga erya Uganda ng'olwaleero mu butongole bannaffe aba NUP bagenda okufayiringa omusango ogw'okuwakanya obuwanguzi bwa president elect Yoweri Kaguta Museveni ennaku zaawedde olunaku olwajja ku Sunday 15 eza ssemateeka omulamuzi Ssaabalamuzi n'abalagira babeere nga bajja olwaleero olwa bbalaza ogenda okulabika nti beekubira enduulu bategeeza nti balina obujulizi bwonna obulumiriza nti waliwo ekibba bululu waliwo irregularities ezaalabikira mu kulonda okwennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde kati basazeewo ensonga bazitwale mu kooti. Supreme Court kooti ensukkulumu yawuliriza okwemulugunya kwoyo yenna abeera yeesimbyewo ku president okusinziira ku ssemateeka ennyingo eyo eya 14. Ebyo n'ebirala tugenda biraba olwaleero ate ng'era leero bannaffe waliwo okulonda okw'abavubuka mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Region zonna zigenda kulonda olwaleero naye tugenda birengera basimbye kuki beetaagisa tebeetaagisa tujja byogerako awo mulamwa gwaffe. Special interest groups zino zirabika nga nnyingi tujja kulaba bazeetaagisa oba tezeetaagisa. Nze Muhammad Wamala kakwase munnanga akulamuseeko ebyo n'ebirala tugenda tekudda nabyo wano mu ssaawa yaffe eno 12 eziweze paka tunavaawo ate wali ku ssaawa 2 ezaleero. Weewaawo sabbiiti eno nnungi nnyo Mukama Katonda agituwadde n'olwekyo gisanyukiremu agenda tukola obulungi obutagambika abadde yeerabidde ng'omaze okugyayo ekikopo kya caayi nkujjukiza nti okusaba n'okusiiba kutandise olunaku olwaleero okusaba n'okusiibawo kw'omwezi ogwokubiri ennaku zaffe ziri 14 banna House of Prayer Ministries International abakuŋŋaanira ku Canaan Land abakuŋŋaanira ku mikutu mugatta abantu n'abali eyo nga muli silent ekisiibo kitandise olunaku olwaleero n'olwekyo obeera kitundutundu ku kyo tukyasima musingi gwa mwaka guno mwezi gwa kubiri gwokka ennyumba eggumira na musingi n'olwekyo tobivaamu tokoowa togwamu maanyi togwamu ssuubi tuli ffenna ate Mukama Katonda agenda tukolera tutuuke ku nkomerero y'omwaka ng'aze naawe tulina obujulizi. Nkugambye nti olunaku lwa bbalaza ateekateeka okuva ewaka ng'ogenda kunoonya ku nsimbi Mukama Katonda akuteeseze okusinga ne bw'obadde olowooza. Omulwadde ayinamu obukosefu naawe nkusabira omukono gwa Mukama Katonda gukusisinkane osobole okuba ng'owonyezebwa obeere wa ddembe. Abafu abatuse ku bizibu eby'enjawulo nammwe tugamba nti Mukama Katonda abagumye emitima Mukama Katonda akunyige akuyiseewo mu mbeera eyo ate ng'oli muwanguzi. Abafunye obujulizi tubajagulizaako ky'ofunye okuva mu kusaba kikuume na kusaba so n'olwekyo tosuula nnanga n'ogamba nti Mukama Katonda nze ampadde ate ndiba ndaba kaki kikuumiraawo mu kusaba. Kubuuzizzaako omunyo ku makya tuba tutandise naye bannaffe abazibula tudde ku Salt FM nabo baba bamaze okutandika Omumbejja Kasa ne Aka Black Lives Matter bali mu program eyazibula atudde mu Lusamya Yihulanga Kikotwe yehaali abana Kenya abana bebusiya nende boosi abawulira bino maluma mbaheesaho nabe basohoda Salt TV mwe barohuulisa Salt FM abana Kenya mutudahire muno mutubonera ku DSTV nende ku social media omulongi ababerese bimuhiro hudahanise nabwire busitema oniyo wentula district iba yebusiya mbahesereho timuli yomutye. Good morning. Ngawe twatandikiddewe mugambye nti olwaleero tugenda kulengera omulundi ogwokuna mwa Museveni nga bamukuba mu kooti ensukkulumu nga bamuwakanya obuwanguzi bwe. Omulundi ogwasookera ddala gwali gwa 2 munnaffe retired Colonel Kizza Besigye yamuwaabira ensonga ne zigenda mu kooti n'omulundi ogwa 2016 neera yamuwaabira musango ne gugenda mu mbuga ez'amateeka kooti neesalawo nti waaliwo ebitaatambula bulungi waaliwo ebyalumira mu kulonda naye bwe babigattagatta byonna substantially byatebiyinza kugenda mu maaso kusazaamu oba kuwarantinga kuddamu kulonda mu ggwanga erya Uganda. 2016 munnaffe eyali saba minisita John Patrick Amama Mbabazi eyali owa Go Forward naye yagenda mu mbuga ez'amateeka. Abalamuzi bonna 9 abaali bawulira omusango guno bagamba nti tewaali nsonga bonna bakkaanya ne bagamba nti omukulu yali awangudde mu butuufu. Tulindidde olwaleero officially ate munnaffe principal ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era omubaka owa Kyadondo East ne ttiimu ye bagenda kwesitula olwaleero okugenda mu Supreme Court nabo okutwalayo empaaba yaabwe nga bwe gugenda okubeera omulundi ogwokuna nga bwe gambye nga bakyalenjinga Mwami Museveni obuwanguzi bwe. Mwami Museveni ssentebe w'ekibiina ekya NRM era yawangula akalulu kaakubwa ennaku z'omwezi 14 ne balangira ebyavaamu n'ebyasembayo sabbiiti ewedde ne biraga nti yawangula ku bitundu 58 ate nga Mwami Kyagulanyi n'ebitundu 35. Final verdict bwetyo bwe yavaayo naye ng'olwaleero tosuubira nti yembeera egenda kubeera mu court. Supreme Court Chief Justice oba Ssaabalamuzi w'eggwanga erya Uganda yayisizza ebiragiro eby'enjawulo okusinziira ku kyaliwo ku kooti ey'Emmengo
abantu bayingira mu kooti nga bangi nnyo mu musango gwa munaffe Muhammad Nsereko mbaka wa Central ne munne Fred Nyanzi chairman. Musango gwali gwa Nyanzi. Musango okwekubira endulu kwali gwa Nyanzi. Yali yemulugunya. Naye omukulu n'agamba nti COVID-19 tewali wadde okuobservinga soaps. Abantu baali bangi nnyo munda ng'olengira bali kafukunya n'ebweru mu lujja lwa kooti nga maze okuwa ensala. N'ategeeza nti kati ayagala parties zokka ezivunanyizibwa ku bekikwatako butereevu bokka babagenda mu kooti ba agenti baabwe abeetaagisa ne bannamateeka bokka abantu ab'enkizo bokka kati yagambye beetaagisa okubanga bagenda mu kooti ndowooza kati bannaffe abagenda okwekubira enduulu mu recount ebbanga liweddeyo kubanga ennaku zina kubeera 7 zokka after okulonda abagenda mu kooti zino nga basaba kuddibwamu okubalwako obululu ennaku ziweddeyo it is overtaken by events kati yenna alina kukola petition kugenda mu high court eyemulugunya yenna alinako okubeerako ebbanga omwezi gubeera gumu oguweebwa ssemateeka oba okusinziira ku Parliamentary Elections Act ewa omwezi gumu omuntu yenna okwekubira enduulu bw'aba yemulugunya. Olwo munnaffe nkugambye presidential yo ennaku zibeera 15 ennaku 15 baalangiranga ennaku z'omwezi 16 ebyali bivudde mu kulonda. So 15 zaadde ziggwayo olunaku olw'enkya olwajjo weekend ku Sunday. Kakati baali bagenda kufayiringa ku lw'omukaaga ne babagamba nti weekend katubongeremu mugende mu petitioninge ku lunaku olwa bbalaza olwaleero. Butongole tusuubira akadde konna bajja genda mu kooti twategedde munnaffe munnamateeka waabwe munaffe Anthony Wameri yagenda okulembera tiimu y'abakugu abo abannamateeka ab'ekibiina kya NUP okulabika nti batwala ensonga zaabwe. Evidence kyekikulu kati bujulizi bwokka bwolina okubanga oleeta nobeera nga oli smart nnyo naye nga evidence teriiwo era emisango giyinza okubanga giruba. Naye bannaffe aba NRM bategeeza olunaku olwajjo nti beetegese okwewozaako babagambye nti babalinze as long as they are served kubanga ono agenda kubeera petitioner ye bw'anaaba aservinze respondent ya NRM akakiiko ak'ebyokulonda ne Attorney General babagambye beetegese bulungi nnyo bajja kugenda mu maaso okwanukula byonna ebibalindiridde bajja wano muzibikire wano babagambye kino nga baleeta evidence kati you counter evidence eyoli with also your evidence. Naye katulengere bannaffe aba NRM mukyala Justin Kasule Lumumba olunaku olwajjo ng'agenda okwafaminga nti beetegese bonga NRM okulaba nti bagenda kwanukula byonna yategeza nti baali tebasuubira agenda mu maaso kubanga babawaabira naye bannaffe aba NUP kyaddaaki bakakasizza nti olwaleero bagenda kugenda mu kooti ensukkulumu Supreme Court ebaako abalamuzi nga 10 nga kuliko munnaffe Chief Justice Alphonse Awunyidolo bamunnaffe Muhanguzi Stella Lachamoko n'abalala bonna abaliyo yetutunamba ey'abalamuzi 10 abatula ku kooti ensukkulumu kwawe bagenda okugenda mu maaso okubanga bawulira petition eno eya munnaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne aba NUP. Katulengere n'okulira omukyala Justin Kasule Lumumba bwe yabadde asinkanya bamuli lunaku olwajjo byagenze maaso correspondinga ku nsonga y'okwemulugunya ate ku bannaffe bano aba NUP ku batadde oba kwegenda okuteeka mu kooti ensukkulumu olwaleero. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba awadde obweyamu. Banaye tetusobola kuba beetegefu kubanga ffe twakola buli kimu nga tukikolera mu mateeka nga tetusuubirayo muntu yenna tutwala mu kkooti kubanga bwe baali bakola ennyo bawangule naffe twali tukola okuwangula. Lumumba asinzidde ku kitebe ky'ekibiina ku luguudo kya Ddondo mu Kampala n'ategeeza nti bawulidde nti aba National Unity Platform bagenda mu kkooti olw'ebyavudde mu kalulu ka pulezidenti bye batannakkiriza. Naye nga buli kimu tukikola okusinziira ku mateeka senga ffe aba NRM ekyokuba nti tuli beetegefu tetusobola kuba beetegefu kuba tetumanyi kirimu mu kwemulugunya okugenda okutwalibwa mu kkooti. Banaamala kutwalayo ne batuwa naffe ebbaluwa oba kopi eyo ekwata ku kwemulugunya ne tubanga tubaddamu okusinziira ku kwemulugunya okuli mu kwe baba bataddeyo mu kkooti. Lumumba agamba tebalina gwe bakosezza beeyiggidde obuwanguzi era bagenda kubukuuma. So naye ffe ng'aba NRM declaration forms zaffe ki ekiraga obululu bwe twafuna ku buli awali okulonda tubulina so tulinze kye banaaba tutte mu kkooti. Ku kyababaka bana NRM abasisinkanye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, Lumumba alaze ebyabadde mu nsisinkano. Lwaki mwayise ba MPs abakadde ne mutayita bapya? Twabayise kubanga emirimu gye twagala bakole mu gavumenti bakyalina obuvunaanyizibwa mu gavumenti. Abapya nabo tujja bayita
era tujja bategeeza bwe tunaaba tusazeewo bwe kiki tugenda okukola nabo kiki tugenda waje tubatwala waje tugenda okutuula ate nawo twegeyeemu nga twetegekera okutandika ekisanja ekiddako. Ku bammeeya b'ebibuga abakalondebwa Lumumba abasabye okukolera abantu kuba ebibuga byonna byetaaga bukulembeze bulungi. Naye kye twagala okulaba ebibuga ebiyonjo, twagala okulaba ebibuga nga buli omu alina waakeera n'aba nti alina waakolera n'asobola okuba nti asobola okwebeezaawo n'okubeezaawo amaka ge. Buli munnayuganda kyaluubirira akeera ku makya ng'anoonya ssanya. Bakansala ne bassentebe ba zi disitulikiti abakalondebwa Ssaabawandiisi wa NRM agamba balina ebifo ebisinga obungi. Yoga bakansalaza abalondeddwa okutusalirawo n'okutukiikirira ku districts okuba nti mwe mutusalirawo biki ebinaatugasa ebituzimba mu bitundu byaffe. Bannaye twagala mukole nga mutukulembera ate ng'okusingira ddala essira muliteeka ku nsonga z'ennyingiza y'omumaka kubanga kitukwatako nnyo. Byawandulu Bone ne Kayanja Amon, Soroti TV, Omunyo. Oyo munaffe Justin Kasule Lumumba, omukyala Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Ndowooza kyekisinga obulungi ekyo kubanga wabaddewo ate okwemulugunya. Omukyala n'abako bategeeza olunaku olwajjo nti bagudde mu lukwe oba okwemulugunya okubaddewo ku mikutu emigatta abantu social media ebadde ejjudde obubaka obugamba abantu nti Uganda egenda mu shutdown okuva nga 3 okutuuka nga 7. Bo baddenga butambula. Owedduuka toggulawo, obodoka totambula, tugenda kwokya ekibuga, tugenda kwokya abantu. Kakati ndowooza babadde beemulugunya ndowooza ku nsonga eno era ya buwanguzi bwa munaffe. Ababadde basinga era obaka baddenga butambulaawo. Ffe twawangula, ffe twakola kino, temuggulawo tugenda bookya. Wa taxi toggulawo edduuka lyo tukugamba ennaku za mwezi 3 paka 7. Naye gavumenti yavudde olunaku olwajjo. Gavumenti ekyali mu buyinza ekyalina ekisanja kirina okumalako paka ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. So akola kyonna kyakola amanye nti bw'aba amenya tteeka era bamukwatira mu tteeka. So kati awo ndowooza towasanidde kuba omuntu ateekeddwa okubanga amenya biragiro kubanga gavumenti weeri n'emikono gyonna esatu egya gavumenti gyagenda mu maaso okubanga gikola paka 12 omwezi ogwokutaano. Kirungi nnyo nti bannaffe aba NUP basazeewo bakwate ekkubo lya kooti. Ensonga kazigende mu kooti ate kooti ejja kuwa ensala tulabe ki ekinaavaayo. Naye njagala kuwa ekifaananyi ekyawamu abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo tufengayoko ku bye twogera ku ntandikwa ey'ekintu ekiba kibaluseewo. Tuzenga tulaba bannaffe aba opposition okutwaliza awamu aba opposition okusingira ddala nga bagamba nti kooti tezikola, kooti tebera bwenkanya. Kasita ruling ebeera mu favor yaabwe, kooti ziba zikoze eki? Zikoze. Naye kooti kasita esalawo negamba nti ekyo kyali mu bukyamu kya gundi, eyo kooti eba tekoze eki? Recently twakawulira, twakalaba nga bano bagamba nti mu kooti tetujja kukola ki? Tetujja kugendayo. Ffe tujja genda oba oliawo mu kooti y'abantu gye tuba tukola ki? Gye tuba tufuna obwenkanya. Naye ate kaakati nze omuntu wa bulijjo gw'obadde ng'omatiza nti mu kooti teri bwenkanya. Ate eddakiika y'emu wempulira nga weekyusiriza mu kiti nga mbazi nti ate ogenda wa mu kooti. Ngezaako just kuwa ndowooza ya muntu wa bulijjo fe abasiiba eyo wansi. Teri bwenkanya ate kaakati ogamba nti waliyo ki? Nti waliyo obwenkanya. Abakulembeze baffe awo mutubuzaabuzaamu. Simanyi oba ebintu ebimu kati mubikola deliberately nga mwagala ffe be mukulembera. Oba oliawo oba muba mukebera reactions zaffe oba mubeera mwagala tubayambe mu ngeri eri etya simanyi. Naye kirungi nnyo bannaffe bana NUP bagende mu maaso n'ensonga eyo batwale Bwino yenna kuba Honorable Kyagulanyi yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti Bwino yenna yali amulina alaga nti ye oba oliawo ye yawangula oba oliawo bamuwa obubonero butono oba oliawo ne mu kiti ekirala naye nga Bwino ye waali kaakati katulindirire bannaffe bano abalamuzi. Abantu ba bulijjo oba oliawo bayinza okwebuuza nti abalamuzi ku mulundi guno abagenda okuwulira ensonga za Kyagulanyi si be baawulira ensonga za mama.
abamu bakyali abamu ku bosi be bawuliriza Kanokiza Besigye abapya abaliko ndowooza mukyala Faith Monda Faith Monda yali kalisoliso wa government n'agenda n'avaamu ne bamutwala mu Supreme Court kuliko bannaffe Stella Alachi kuliko Muhanguzi Muhaise bonna be baaliko ku tiimu eri almost abasinga baali mwenda kati oyinza osanga nti ku mwenda abaali ku pano eya 2016 musanvu bayinza okudda kakati ekyo kitukomyawo eno manyi kati nze tulidde omuntu wa ndowooza kyatukomye Chief Justice ku mulundi guli yali munnaffe eyaliko Bart Katulebe tukumulondi gono kati olengera nti Alphonse Awunye Dolo naye atuula ku Supreme Court naye yali mumyuka within yes kitegeeza awo olaba ndowooza naye tetutunulira mu ekyo kyokka tutunulira mu kino abantu okuleeta it is about evidence obujulizi obuleeteddwa kati wanobeera nga oli smart otya oli smart oli munnamateeka otya nga oli smart otya olina kubanga ekikujjamu bujulizi evidence and witness ati mu kooti ebintu biba bibiri gwe yagamba nti wamulugunya kuleeta bujulizi bw'olowooza nti butuufu noono gw'olumiriza kulaga nti by'oleese temuli by'oleese gwe contributing factor by'oleese byava ku gwe wena byonna byetoolera ku gwe naye kaakati luli nagamba nti mu gavumenti eno empya ntegeeza abakulembeze bonna abasobola okuyitamu mitendera egy'enjawulo buli muntu ateekwa okwekuba mu ttooki akole kyateekeddwa okukola tusobole okuba nga tutambuza Uganda mu mbeera oba oliawo eyeeyagaza kooti okwemulugunya nga wetutandiseeko okuviira ddala ku mulembe gwa Kanokiza Besigye paka wetutuukidde kati ku Honorable Kyagulanyi walingawo recommendations ezaali zikolebwanga kooti kekadde ne kooti naye tulage nti nayo yeetengeredde kekadde ne kooti nayo etunule mu bye yali recommendinzeeko mu kalulu kano byagenda bitya byatambula bitya on top of abantu banene abazokola ki okwemulugunya in fact ffe nga bannayuganda abantu ba bulijjo tubadde tusuubira nti ne bwe batandibaddeyo omuntu yenna yena agenda ku challenginga oba oliawo obuwanguzi bwa candidate yenna kooti ebadde eteekwa okuvaayo yo yennyini nayo yeekube mu ttooki kubanga recommendations zino ye yaziwa muntu wa bulijjo si yagenda n'amulagira nti watu addukiddeeyo kati tolina kyeyinza kukola yeekulaga nti bwe baya recommendinga mukole kino ne mutakikola ne mutaddayo gyeri kati eyinza kuddamu yo ebeera etudde wali butuuze erinda bajja gyeri anti recommendations zino bwe zitunuulira zagendanga directly eri ebitongole ebyenjawulo gwe security ngambye ojja kukola kino kakati ku mulundi guno bandibadde basisinkana bakulu n'abakulu mukulu munnange nagamba bwenti gwe lwaki wasobya no deviatinga nokola kino mifo kya kino kye nakola ki kyetwakanyako yes kubanga ffe tuli bantu ba bulijjo kubanga akadde kanene bw'otunulira embeera eriwo bannaffe abo abakungu be bayinza otugamba nti punishments ezimu ezibaddengawo kituufu zibadde zeekubira ku COVID-19 oba n'ezimu libadde ki fujjo omwana waba yamanyira okaaba waliwo omuzadde lwagamba nti kati oyagala kyakulya naye newobawo wakaaba ebya serious ekyo kireke bwe kityo bwe kiri so kakati you can't determine that okujjako nga mmwe bakulu n'abakulu ababadde mu nsonga zino nga mukoze eki we are looking at okugogola oba okutereeza Uganda tugezaako kulaba nti tukomyawo obwesige bannayuganda basobole okuba nga baddukira eri ebitongole bino gye tusuubira obuyambi kakati ate ebitongole bino eno byo we bitulaga nti nabyo ffe tukoze recommendations mwe mumanyi oba muteeka mukolo oba nedda kiba kitegeeza nti nammwe mukoze eki nti nammwe munafuye kakati kekadde nesiga eddamuzi nalyo lyennyini lyekube mu ttooki nga bagenda mu maaso n'okuba nga beemulugunya ku nsonga zino balabe wa kitongole ki ekibadde kibayisaamu amaaso wa likewise n'ebitongole ebirala ne security naye tubuulire lwaki kooti egenda mu maaso n'okugaba bail ate nga ffe tuba tukyalowooza nti omuntu tukola ki tumunoonyerezaako kugamba okusika omugwu okwo okulwanagana okuli wakati w'ebitongole bino kuleme kulabisibwa eno wansi muffe abaana kujjawo that trust ne tuba nga tukyaddukirayo tulinze bulinzi ndowooza saawa zinabeera oba meka tujja kubeera ne ttiimu zaffe tutaba tutegeera kiki ekigenda maaso ku ground naye munaffe Anthony Wameli yagenda okukulemberamu ensonga zino tumujjukira nti era yakulemberamu okutwala omusango gwa Fred Nyanzi mu kooti eya Mwanga 2 ey'Emmengo wali ogwagobwa ngera ebitulo ebyakubwamu byebyo ebyasinzirwako affidavit ezagenda maaso okubanga basoyalinga naye ate yaliko ku pano kulwanirira ekibiina kyabwe awo ne bawangula nti ku mulundi guno it is about fight it's a legal battle lutalo si lwa kulwanagana na kwegwa mu malaka lutalo lwa
kuleeta evidence na kujjayo teeka likubewo buli omwa alitunulemu side zombi sulemu kubaka tu wanovunaana abantu nga bwe nkugambye abantu basatu ovunaana yawangula ovunaana akakiiko ak'ebyokulonda naye ng'ate yawangula kati NRM ate atone general okulwa government yalina okusindika ttiimu ye DPP nayina okusindika ttiimu yaabwe egenda okubanga ewolereza abantu bano mu musango gwa Besigye ogwa 2-1 baali 2 ku 3 ogwa 2-6 baali 3 ku 4 kati abasatu kubana yali omu yekka yali abulako oganti byonna ebyali bigenze maaso naye ng'olengera nti yali awangudde 3 out of 4 judges oba justices abagenda maaso okuwulira bakkaanya ne mwami Besigye ne bagamba nti ensonga zewatadde ku table kituufu tuzitunuddemu zaalaga wano waliwo okubba obululu wano waliwo ebitaatambula bulungi naye final verdict neraga nti tebyali tebiyinza kukyusa byali bivudde mu kulonda mwami Kyagulanyi ku mulundi guno yeemulugunya ensonga grounds ze baataddewo agamba nti DR form ze yagamba ayina bayina information oba bayina obululu bwe bakuŋŋaanyizza waliwo ebiraga nti ebitundu ebimu bisobola okusingako mwami Museveni nti obululu obumu obwali obwa mwami Kyagulanyi baabuwa mwami Museveni ebitundu ebimu ate obwali obwa mwami Museveni ne babuwa mwami Kyagulanyi kakati bw'otunulira ku njuyi zonna obwani obwali obungiko bwe baawumula kakati awo olina okuprovinga nti kati yalina okuleeta nti wano twafuna bwe buti ne isi nereeta obwayo nti wano bwali bwe buti bamugamba bwali bwe buti buno bwali bwe buti kati ntule ku mmeeza bo bagamba nti baleete buli polling station ya Uganda buli omu kye yafunawo omanyi mwami Kyagulanyi yafunamuko ka setback bwe bajjako internet government bwe yajjako internet simanyi nsonga yonna yonna kye yali jukira nti bannaffe baneno baali bategese app yaabwe kwe bagenda okola ki kubalira obululu bwabwe so kakati akadde kaneeno bwe tutunulira okuba nti oba oliawo declaration forms ezimu tezaatuukanga biki bwe biti ebiyinza okubamu okwemulugunya kati awaliwo questions nga munnayuganda bwabadde nga questioninga mwami Simon Byabakama nti sebe ebintu byolangirira ebintu byewafuna byatambula bitya byavaawa byakola bitya so kakati ezo ensonga zonna ezo ziyinza okuleetamuko obuzibuzibu mu musango guno kakati ono bano abakiikirira mwami Kyagulanyi mu bitundu ebimu ebigambibwa nti forms zino eno tezaatuuka eri oba olyawo kwongerwako bululu kiki kye baakolawo beekubirawo omulanga kale tugenda bitunulira byonna ebyo katukomewo katono nnyo omulabi wa Soul TV tugenda omulamu kati nnyo bwe tudda tugenda kugenda kate mu lupapula wa Daily Monitor tulabe kye wandise olwayo tovaawo tukomawo katono nnyo katudde. Yes, tukuliza mukuru wa wa Soul TV tukyagenda maaso Daily Monitor omutwe omukulu gwa wandiise agambye nti wazzeewo akavuyo oba obutakwatagana mu nsonga ey'okugulawo amasomero gwe mutwe omukulu gwa wandiise wano naye nga bategeeza nti olwaleero mu butongole cabinet oba olukiiko lw'aba minisita lugenda kutuula basalewo ekyenkomeredde ministry ebyobulamu ne ministry ebyenjigiriza balemeddwa okukkaanya ku nteekateeka ey'okugulawo amasomero naddiro balina okubanga bagagulawo aidha bonna bakomewo abaana oba okujja in phased manner bitundutundu naye nga bakyalemeddwa okukkaanya leero bagenda fulumya alipota entongole eyenkomeredde ku masomero gano aga primary ne secondary kubanga tertiary institutions oba amatendekero aga waggulu bo ekyabwe kyaggwa ne bagamba emyezi emirala 3 nga mukyali waka kakati emboozi eyo tugenda gigattako wano gavumenti egenda mu maaso n'okunnyonnyola lwaki emiwendo gy'abalina COVID-19 mu Uganda giri wansi wano bagamba nti ministry y'ebyobulamu oba oliawo nga bwe yali esuubidde nti oba oliawo akalulu bwe kanaggwa olw'engeri gye kaali katambulamu abalwadde bayinza okweyongera mu Uganda si bwe guli basinze kubanga bakebera abantu abafuluma ebweru w'eggwanga n'abo ab'enkizo abagenda maaso n'okukola emirimu egikwata butereevu ku bantu ba bulijjo nga giyambira wamu naye wano batugambye nti community samples bagambye nti ntono naye ate ebivaayo mbu biraga nti mu community samples waliyokko abantu abawerako abazuuliddwamu ekirwadde ekya COVID-19
wano ekifaananyi ekiri ku muko ogusookera ddala kyekye munnaffe omukuuka eyateekeddwa ku ntebe ey'abannaffe inzu y'abamasaaba olunaku olwajjo mu butongole baziise omukuuka eyali omukuuka munnaffe mu kikooli naye kakati ono waliwo ate okusika omuguwa gavumenti egambye egenda kuyingira mu nsonga zaabwe okulaba nga babakkaanyisa aliko wano gwe bakwiye munnaffe John Wagabyalire gwe baalonda naye ate nga bali bagamba tebamumanyi waliwo Mudooma waliwo Wagabyalire bonna bagamba minisita omukyala Peace Mutuuzo minisita w'ensonga z'ekikula ky'abantu omubeezi ku nsonga z'ebyobuwangwa yagambye nti bagenda kutuula gavumenti etule mu nsonga zino okulabira ddala nti ensonga ya inzu y'abamasaaba baddamu okukwataganya naye waliwo obuzibu kati oba oliawo mu bukulembeze bw'ennono bwe kibanga kubanga Nazzikono nga omukulembeze w'ennono bw'ayogera aba akoze eki aba ayogedde naye kakati ebiriwo nti abantu be bamulaba ne mukamwa ne bamugamba nti bamalina okugamba gwe tukumanyi gwe tetukumanyi kati awo kireetawo questions oba empewo tezikyalonda bulungi bakulembeze simanyi anti batya kubanga empewo zirina kusonga kwomu nono kakati ne munaffe omukuuka yafudde naye yagambye nti yali alese omusika kakati awo cultural institutions zaava ku nnono zaazo oba omanyi ffe baatugambanga nti entebe ey'omukulembeze w'ennono oba oliawo newekiba kikopo oba sowaani kasita obyegezamu bwoti obikozesa nga tuteekeddwa kubaako kyekikubaako okalirawo naye kaakati bwe tubanga mu biro bineno bye tulimu nga waliwo vulugu eyo kitegeeza nti waliwo obuzibu gavumenti teteekeddwa kubanga eyingira bwe kyandibadde ti gavumenti teyandiyingidde mu bukulembeze bwa nnono balimeddwa okukanya omusayi guleme okuyiika gavumenti keyingirewo emediating oba oliawo ite enjuyi zonna ezikaana bagambe mwami Mudooma oyagala ki aba Mudooma muliwa tuno Wagabyalire muli ludda wanti tutuno then batule bonna kayinza kubeera nga akasonga katono tuno kino ekintu tekisoose mu bannaffe banene ab'amasaaba kati kitegeeza nti muyaga ogwalumba obukulembeze bw'ennono si muyaga bwe kibanga empewo tezisobola kusiima muntu omu ne zisootingako abalala kati kitegeeza nti gye bujjako eyo tujja kufuna obukulembeze bw'ennono nga bategeka kalulu ng'aka Mwami Simon byabakama naye nga there is a problem yes bana luli erife mbungo omuntu mbunga asiimibwa nga akyaliwa mu lubuto anagamba nti bano atemba luyono smite yalinga yabali yali yamuddwaliro yaffe ebeera culture ya nnono naye bamuwakanya kati nolaba nga ate ekyo kyali oba oliawo tekimunono yaabwe kiyingiramu butebe abantu abakulu abategeera ku bintu bineno tusinga eby'ennono bagamba nti omwana omuntu anaafuga ayawulibwa mu lubuto era oluvaayo bw'atya emikolo gikolebwa n'akuzibwa n'ateekebwateekebwa anti kye mbadde nkugamba kati obukulembeze bw'ennono bwe buba nga buyingiddemu omukono gwa gavumenti nga buyingiramu ne ssente kubanga tubiraba nga bulimu ssente anga ovudde ku musaala akasimbi akateekebwamu nze mpitewo nze nkole ki then there is a problem mu nzikiriza mu mawanga olwaliro wano balaze nti ekirwadde ekya COVID-19 kikosezza nnyo ate bannaffe abalina obuzibu ku bwongo oba ekirwadde eky'omutwe bangi tebasobola kufuna ddagala lyabwe olw'omuggalo ogwabeerawo ate nga n'abantu bangi olw'embeera eya COVID-19 ne stress eyo gye baafuna bangi baavaako omitwe gyabwe okwonoonekamuko era mu byafaayo bawandiise nti n'abakyala wa Bungereza owokubiri lwasookera ddala okujja mu ggwanga erya Uganda yaliko omuto wuuno Queen Elizabeth ataakulaba akadde kano gye bamukweka tiri amanyiyo ati COVID ajja genda okuvayo nga COVID bamaze omulangira nti awedde mu nsi nga mpozi nga bamaze okugema COVID yayinza obutaggwawo kati naye kugema era mu birala olwaleero nga February 1863 bagambye nti Speak wuuno yagenda maaso okurosinga Sudaani ng'ava mu ggwanga erya Uganda. Waneno batugambye nti mu Uganda budget ey'omwaka 2021-2022 bagamba nti ku 45.65 trillion amabanja ensimbi eziri mu 20.9 trillion zezigenda okozesebwa mu kukola ku kusasulako amabanja saako n'okusavisinga oba oliawo okusasula interest oba amagoba agabadde gali ku mabanja gano abakugu bagamba nti kino kijja kuteeka ebyenfuna by'eggwanga mu katyabaga ekitundutundu ky'ensimbi eza budget ezisuubirwa mu mwaka 2021-2022 zigenda kubanga zikola ki nga zisasula mabanja ne interests oba ezikubusibwamu amatendekero aga waggulu gagano galagenedde gavumenti bagamba nti ebyokugulawo in first manner
bagamba tebijja kukola. Universities played with government for first opening. Anti government yalemererwa okuleeta enteekateeka ennambulukufu mu nsonga eno. Government singa yali egamba nti twetaagayo akabanga bwe kati mu kabanga kano tuteeseteese kubanga newe kuba kukebera COVID-19 tewaliwo kakwakulizo nti bagenda kebera abaana bagenda wa bagenda ku ssomero nene we twogerera kakano waliyo abaana abatuuse dda mu hostels kati abo bakole batya. No, babadde balina kujja in fact ku weekend. Batuuka wiki ewedde. Ebadde yaleeta Makere ebadde naye egenda kujja kuzanga mukaaga abaana okutandika. Naye bano bagamba nti oyinza kukola orientation ne registration ey'abaana ng'oli online. Eya first years mawaso. Yes. Kati bagamba first gundi eno beerenga waakiri abaana bali mu njogerezeganya okulaba oba oli awo bayinza okubakkaanyisa kubanga ne bagamba kibatuddemu. Uno Professor Eric Katunguka naye agamba kyamboge waabwe eyo ebintu tebinnatereera bulungi. Bagamba bakkirize ate nga balina ne challenge eya online teaching abaana okubasomesa nga bayita ku mitimbagano bakisanzeemu obuzibu bungi naye cabinet ekyatuula egenda kutuula olwaleero ndowooza n'ekyo bajja kukizzamu bongera okwogerezeganya amaterekero aga waggulu ate ne bano abali wansi primary secondary bayinza kukkaanya batya okusoma kutandike bonna abaana baddemu okusoma. Obubbi bw'ettaka bwansembya mu Uganda. Yoweri Kaguta Museveni ssentebe ow'ekibiina ekya NRM bannayuganda gwe beesiimira okwongera ekisanja nate bw'atyo bw'agambye nti mu Buganda wano nandibadde nkola bulungi naye obubbi bw'ettaka. Ate nga olunaku olwanga nnya omwezi guno gwennyini bagenda kusala omusango ogwa munaffe Dominic Ongwen yali musajja wa Joseph Kony kooti y'ensi yonna. Konyi. Nawe olina engeri gy'omwogeramu ne tubula. Joseph Kony. Bagenda kusala omusango gwa Dominic Ongwen ono yali musajja wa Kony. Bagenda kusala. Basa kyali Netherlands. Ali mu Hague eyo. Yagalidde eyo. Yali wali bulungi ali yenna abeera mu masuuti. Yazaala n'omwana. Yamuzaala mwana. Omukyala yagenda n'amusinkana n'adda n'ettu. Omukyala yazaala. Ujire yabanja gye buvudde kaunti yagala mukyala we. Eri birungi nnyo. Ati eri ddembe lya muntu. Eddembe lyalifuna bulungi conjugal right buli kimu. Naye nga yazaala mukyala we ye kolowooza. Kakati anti taveeyo eyo nga. Anyhow. Wano bannaffe abapoliisi bagambye nti balinda kiragiro kya president ogenda okukwata abatta munnaffe Zebra Ssenyange. Okay. Twabyogerako wano Mr. Lizard alina ekibuuzo kyabuuzizza wano ku nsonga y'abakuumaddembe okulindirira ekiragiro kya President Museveni okukwata abo oba okuvunaana abo abagenda mu maaso n'okutta omugenzi Zebra. Bw'ati ababuuzizza nti yiyi don't they have their job description? Musajja ono alina ettimu. Job description mu Luganda kiyinza kuba ki? Buli omu amanyi omulimu gwe. Bibagoberera emitendera. Emitendera gy'omulimu gwe. Tubyogeddeko wano ekibiina ekya NRM bagambye beetegefu ku petition ey'abannaabo aba NUP abagendayo olwaleero. Ate wano bannaffe bagambye nti Judicial Service Commission oba akakiiko ak'abalamuzi kalonzeyo ba Chief Magistrates abalamuzi aba kkooti ento 15. Ate nga era state oba government yine droppinze oba entamo musango yaleggudde ku mukyalo ono ow'ekitongole eky'entambula z'ennyonyi omujjukira eyali facing ebifaananyi bya president bye baali batimbye baali bagambye nti campaign batimba ebifaananyi bya president bakubira campaign nnyonyi mu airport n'abikwakulako bamugamba ono president gw'ozannyirako era charges naye mu kyaddaaki omukyala Francis Abodo DPP omusango amaze n'omusonyiwa. Okay, wano abakugu baganye ekyabannaffe bano kye babadde baagala okukola oba kye bakola oba kye baakola ekyogenda mu maaso n'okubanga bazaaza ensiri mbuzijje zirye ensiri endala ezirwaza omusujja bagamba nti ekintu ekyo kiyinza okuba ekyobulabe ku bulamu bw'abantu ssaako n'obutonde okutwaliza awamu. Babiganye. Baganye. Wano eno abazadde bagambye batya nti abazadde baagala abaana baabwe bagende mu maaso n'okubanga basomesebwa newankubadde amasomero gakyali maggale. Waliwo gye nabadde ndaba mu bitundu bya Eastern eyo bo kye baakoze gundi ezaaleetebwa material kubanga nga abaana basomerako basazeewo kuzisibamu paani ne chapati. Yes, bitundu by'ebusi eyo walaba mpapula nkadde anti kaakati
kakati mukulu wa mala abaana interest mu byokusoma empapula zino ze batwaliranga basentebe ze batwalanga ku polisi nga batwala copies 5 zokka ezo copies 5 zizasaasanidde mu batunzi basiba muki kabalagala ne chapati waffe nga kabalagala mu kakati embeera abaana bakooyo okusomera awaka kukonjera walabye bikadde ne bakuweereza revision book yo revision gundi eno lwaki togireka n'obeera nga olifaalingako kati bagambye nti oba gavumenti eganye okugulawo amasomero ne bye baabawa kababisibemu kabalagala yakugambye chapati bano bewalabye nga bava gula mandazi nze ndi wa mawulire oyo waka mukadde gwoli wa mawulire nange ndi munamawulire ate ndi istana kati ate eyo ate embeerayo fe waffe tusinga kola ki tusinga kusiba mu ndagala abaana basanidde okubanga tewali copies zimala gavumenti zeyagaba zisobola kuwamupaanimuwogo ebyo bikadde muzikwate musomereko abaana bakugamba nga bano basente babe waffe nga balajana nga bagamba sente za photocopy distribution biki baweerezanga bukopi butono kakati ekyo owayiriza gavumenti naye kuba mu ngalo egamba kati kankubule gavumenti kyega egamba public yali egamba tetwagula wamala empapula 5 ewa sentebe zigende mu basisi bapaani bonna mukole photocopy mugende nga musaasanya mpozi gamba nti abamu abakola zi photocopy oba oliawo abazadde ne batabasasula baziguza nedda ziri waka abaana bakolera paani mbubagabanga dotuddo ewa gye bagaba dotuddo anti bawanga basentebe oba oliawo ku poliisi ng'otambula ne wesitula n'ogenda ewa sentebe n'okolaki kakuwayiriza batisibanazi naawe tusiba mu ndagala empapula za gavumenti abaana zebaba okusomamu mwasibyemu kabalagala kitundu kyekyo busiya tuve wano wamala nedda katumulemu katono nnyo omulabi wa Soul TV bwe tudda tunate ensonga endala katukomewo katono nnyo tovaawo tujja n'ebweru w'eggwanga bye bawandiisa olwayo bingiko tugenda byogerako katudde katono nnyo ate tutunule ebyo ensonga ezo tovaawo